po jako akawuwo. Abakulembeze wamu n'abatuuze mu constituency ye Kasambya mu district ye Mubende bakombye kwerima ne balayira nti si baakuddamu kulonda President Museveni singa Kamutanda n'atabawa district ye Kasambya gye yabasuubiza mu 2010 bwe yali ku kisaawe Karama ng'anoonya akalulu. Amazima g'eivire yo district ntugenda abo kuba kagituraganisa tindikureba abo nkya takutwa district yetu nabo ekyo yatatoire district yetu no district no vote akaruru yatatoire district akaruru tukaro. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe wa NRM mu tawuni council ye Kasambya Tumusiime Vincent Kisanja bagamba nti bakooye okulinda district yaabwe nga tetuuka. N'agamba tujuza kabo kamuwala kajja kajjude kada kajjude kati nze nga Kisanja eyatumwe linnya Kisanja kulwokunonyeza President Museveni akalu nsanze obuzibu bw'okunonyeza President Museveni akalu ng'abantu bampita omulimba. Tukajuziza mirundi giwera n'olwaleero tetwagala kugaana kajjuza naye naffe firifiri ng'ekyo kye watugamba otuwe district yaffe twagala district ye Kasambya. Kino kiddiridde gye buvuddeko kutondawo district empya ey'Eterego kyokka bannakasambya mu kusooka baategeezebwa mu kutondawo district empya kwali kwayimirizibwa. Bwogera n'ogeragera nnyo ku district zazaagaba enamba esooka ng'olaba Terego eri mu Kasambya girimu emirundi ebiri ne population eri mu Kasambya teyenkana ne Terego. Wuliriza ffe abakyala baatutuuma n'abakyala ba Museveni. Wabula bano bagamba nti enkola y'emirimu mu Kasambya mbi nnyo gamba ng'ebyenjigiriza ebitali ku mutindo nga n'amakubo ge bayitamu mabi nnyo wabula ne balumiriza abakulembeze ku district y'e Mubende obutafaayo kutuukiriza buweereza buno. Era kino bye bimu bye tusiba kwessira ntugamba nti singa tufuna district yaffe ng'Abannakasambya twandifunako enguudo zino oba oliawo Mubende yandiba nnene ng'abakulembeze bakoze kye basobola. Kuno bagasseeko ebyobujjanjabi ebitamatiza ng'abakyala bangi bafiira mu makubo nga bagenda mu ddwaliro ekkulu erya Mubende Regional Referral Hospital. Ffe ng'Abannakasambya tetulina health center fo tetulina dokita. Twagala dokita asobole okulongoosa abakyala bafiira mu makubo nga bagenda okuzaala. Ekisooka tetulina baddokita, ekyokubiri tetulina ambulance ku health center fo eye Kasambya. Kyokka ne yaliko omubaka mu paalamenti w'essaza ly'e Kasambya Patrick Mulindwa ng'ali wamu n'omubaka Mbwatekamwa Gafa akiikirira ekitundu kino mu kiseera kino nabo basimbye Nakakongo ku nsonga eno nga bagamba nti Kasambya esaanye okufuna disitulikiti eve ku Mubende kubanga ekitundu kyabwe kye kisinga okuvamu omusolo omungi naye ate bwe gutuuka mu mpeereza y'emirimu babasuula muguluka. Otunula enkola yaffe mu PLE si ennungi ennyo era ate ku erevo tuli bubi nnyo lwakuba ndowooza nti ba-inspectors b'amasomero bali wala nnyo eri gye bali bagenda okuyitaayitamu muno bayitamu lukwakwayo. Nti revenue yonna eve Kasambya banaye mutute kibukamu oti mutuyambe mutute musigaze ebyammwe eri ebinaabeerayo bye mubanga mukozesa naye mutute. Bwe tutuukiridde ssentebe wa disitulikiti y'e Mubende Francis Kibuka Moti agambye nti ddala kituufu disitulikiti y'e Mubende nnene n'asuubiza n'okwawuza ku centers we disitulikiti y'e Kasambya singa gavumenti yeekwasa nti terina nsimbi. Nange nga njagala kuba weekoma okubeera n'ekitundu ekitono weekoma okusembeza obuweereza eri abantu so singa gavumenti etukkiriza kiba kirungi nnyo Kasambya n'etandika efuuke disitulikiti. Beekwasa ssente nga bwe twakitandika n'emityana edda twali ssente ntono ne tusalamu disitulikiti ze yalina eya Mubende edda Greater Mubende bwe twatuuka ku kutondawo Kasanda era ssente ezaaliwo twakkiriziganya ze ziba zisalibwamu eza Mubende. Ku nsonga eno ne minisita omubeezi wa Kampala Honorable Benny Namugwanya Bugembe era ng'ono ye mubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mubende naye yeegasse ku bannamubende okubanja disitulikiti y'e Kasambya kubanga obuweereza mu disitulikiti eno tebutuuka ku bantu ba wansi ate nga kiva ku bunene bwa disitulikiti y'e Mubende. Mubende disitulikiti wadde bagisalako Kasanda naye kyali nnene. Munajjukira Mubende disitulikiti eyavaako Kibuga yali disitulikiti nnene nnyo. Kibuga nevaamu Kyankwanzi oluvannyuma ne muvaamu Mityana kati recently ne muvaamu Kasanda naye era Mubende yasigala bwekyali nnene nti kino olw'obunene bwakyo enkola y'emirimu tetambula bulungi.
disitulikiti y'e Mubende erina obungi bw'abantu obuwera ddala emitwalo 56 okusinziira ku byava mu kubala abantu okwasembayo, nga ku bantu bano constituency y'e Kasambya yalinako abantu emitwalo 2, nga kino kyeraga lwatu nti constituency eno erina omuwendo gw'abantu okusobola okuweebwa disitulikiti. Imagine okubanga tuli mu kitundu kyaffe naye nga tulina ekkubo bwe riti. Lino ekkubo omuntu mwayitanga empale zizino empale zaizo nazitobye. Richard Tumusime yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television.